Yes, mbandiza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba subscribe ngate mujigine kade abajita Afande TV ji comment section bweli awo bakabuntira mu comment section atosikalinga oji following Kitalo Kitalo kya Omulambo yaliko omusirikale wa police amunango na Afande Onaku Ddwaliro era ng'egamu ku mawulire agatrendinga ku social media nafidde mu Ddwaliro Mulago era nga byemu ebitambula kadde kano ku social media ono aludde nga mulwadde awo abasinga bagamba nti abakulu mu poliisi abo tebamuwadde support emala ate nga yakolerako poliisi abasinga bagamba nti support ebuzeemuko n'obuyambi mbw'abadde tafuna buyambi ate nga poliisi yagikolera emirimu egyali egy'amaanyi munege mawulire agatambula bamita Ntiisa Omulambo ndowooza mujjukira bulungi mbadde namwirabira n'omwerabira nze mbadde namwirabira nzemu nakumweka aliyo nga bagamba ati afudde mbadde namwirabira nga simanyi nti oba gyali abadde abuze nga bw'okiwulira mbadde ndudde kitalo nye kya Ntiisa Omulambo kitalo nye enteekateeka z'okuzika zigenda mu maaso byemu ku ebitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media bagita Afande TV yuki mugire okubanga mukifollowing nga wala basinga bagamba nti bannange poliisi mutunyigiriza nammwe kamufe omanyi nakusoma ne Uganda tebaagala kumanya n'okufa bo tebaagala mmanya oli waafa nga abadde bamulinako obusungu bwabwe bagamba ebyo tebikyaliwo simanyanga omuntu afudde wa batunonya abanakuwala era abasinga mu comments simbalabye bagamba nti Ntiisa Omulambo bwamanyi oba ofudde abasinga tebaagala mmanya abasinga bamunyigira nti bamu kwabo nti abakolaki nti abasirikale abakyumyanga Dr. Besigye mu kalundooza kali ka 2016 baseerabidde nti be bamu kwabo abakolaki abakinya Dr. Besigye kifeefe era nti bamu kwabo bamusindikirizanga n'okubabika nga akolaki akwatibwa n'okumulemesa kampeyini ze ati abasinga obusungu babutereka mpaka nakaakati bakyabulina era abasinga tebanyoleddwa wadde n'akamu era abasinga mu comments ze bawandika ziri enkambwe ng'omusisusa mbagambe nti Bannayuganda n'ebyokufa bo tebaagala mmanya oli bwafa nga badde bamunyiigira bagamba naye nga kitalo nnyo ekya musajja mukulu ono yamanyikidwa nga Ntiisa Omulambo afudde naye ng'ekiri ku intaneti abasinga tebaagala kumanya bituuseewo abasinga tebaagala kubitegeera tebaagala biwulira tebaagala kubitegeerako wadde obifunako wadde kakopi ak'ensonga zino tebaagala manya ensonga zava ku Besigye Kizza Besigye kano Dr. Kizza Besigye kifeefe Ntiisa Omulambo bagamba nti ne banne bebamu kwaba bakolaki nti abakwatanga Dr. Kizza Besigye mujjukira Ntiisa Omulambo mujjukira ekituufu mu kampeyini ezo 2016 ndabika nakumamula mu kampeyini za 2016 mbadde ndudde mulaba ekyamazima nze mbadde simanyi nti gyali nti yali abadde nayo nzemu nakumulaba nga bagamba nti afudde mbadde ndudde kuba ne kampeyini za 2021 Ntiisa Omulambo ndabaka nakumamula 20 manyanga 2016 balenga gamba no 2016 ndabika ze campaign zinakoma kubanga mulabamu Ntiisa Omulambo munaye afudde awo basinga bagamba nti poliisi tena buyambi bwe muwadde onabadde nga mu Ddwaliro naye nga support tafuna emala ngaliyo ku kitanda naye obuyambi nga butono ate nga yakolerako Uganda Police Force era abasinga bagamba nti Uganda Police Force nti basajja bayo abasinga mbu tebafaako balwala abasinga nti ekola ki abasinga nti ebeerabira balwala abasinga tekola ki tebawa support emala ate ng'obedde babagiriddewo omubiri ebbanga lye bamala nga bakola ki nga bali ku duty bagiyirawo omubiri n'abasinga bagamba nti ebalekerera nnyo baba bafunye obuzibu omuli okulwala manyi okulwala tekwewalika okulwala teri muntu ayita bulwadde
tiyayita bulwadde mpoziko kale eri obulwadde omuntu bw'ayinza okwesembera nawe teri kubanga bumukwata naye endwadde ezimu nga tezeewalika n'okusa omuntu kizibu okwewala obulwadde ekituufu eriyo kale zisobola okwewala naye waliwo endwadde nga kizibu okuzeewala ebimbembe nga byagadde kulumba bisobola okulumba oba gwani tebyagala mmanya nonkubadde kale obaako nezoyinza okwewala kituufu eri ezeewalika endwadde ne wali eziteewalika mwene bw'atyo bwe yafudde Omaala bw'atyo bwe yafudde mu nnaku etagambika wali e Mulago anti nga tafuna sapooti kuva mu Uganda Police abasinga tebagamba nti poliisi nti yeerabisizza nnyo nti poliisi yeerabisizza nnyo obutawa musajja waabwe sapooti ng'ali e Mulago wali ate nga omusajja yabayirawo omuyobula abasinga bamunyigira kuva ku kampeyini eza Dr. Besigye Kizza Besigye kifeefe mu kampeyini za 2016 ndowooza mu kulonda abasinga bakyanyiza empaka na kaakati bagita Afande TV gimbaagala nnyo mwena musubscribe nga temunyigane kade comment ya section welyawo ntira obaka mu comment section wera bulungi